Munyo live dakika ziringa 15 ezise ku ssaawa emu eyakawungezi k'olunaku luno olwaleero. Tugenda kubanga twolekera mu Parliament. Omubaka Annet Nyaketchho y'omu ku baasuuliddwa ebbali mu nkyukakyuka ezaakoleddwa nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa. Ono atubuulidde nti ye yali emabega w'ekirowoozo kya President Yoweri Kaguta Museveni okwesimbawo ku bwannamunigina omubaka Evelyn Anite alyoke akitwale akyanjulire ababaka banne. Kakati ye ateebereza nti ebimu ku byamuzaalidde akabasa okusuulibwa ebbali kwe kuba nti ate yasaze eddiiro n'awagira General Tumukunde mu kalulu akaddako. For me, I would rather remain with the people who know me first than those I go to know later. Nampala gavumenti yakoze enkyukakyuka mu bukiiko obw'enjawulo obukakkale b'emirimu mu Parliament naye ng'ebadde bisinga okuba ebikulu okuzza emabega kw'omukyala Annet Nyaketchho ng'ono ye mubaka ow'ettororo n'asikibwa Amorupo mubaka okuva eddokolo naye ng'okusendebwa kwe kulese ebibuuzo bingi nnyo. Ono yesterday n'ayogerako ne The Salt TV n'atuuka otulombojjera ng'ekyavaako obutakwatagana wakati we n'ekibiina kya NRM kwe kuvaayo obutereevu n'avaayo n'awagira General Tumukunde ng'era kino kye kimuviddemu obuzibu. Recently we saw you switching a little bit to go behind another candidate. This is none other than the General Tumukunde. Yes. What has prompted you to switch or to change your focus within these 5 years? My decision to be with General Tumukunde is purely a conscious one. I know that when I say I'm leaving you, yes, it has consequences. Like, I was arrested. It has consequences. Yesterday, of course, I lost the committee and all these things. But me, I'm like Jesus. I'm sorry, that's blasphemy. But I'm like, I want to copy Jesus. I would rather suffer such that my people can rejoice later on. Yes, as a leader, you have to make sacrifices for your people. Whatever decision I have taken as Nyaketchho is purely mine, but it is a decision that has a background and a foundation on the plight of my people. Wabula tutegeezezza nga bw'atalina buzibu na mukyala Nankabirwa bwe basinkana talema muwubira ku kajjambo. Are you at par with the Madam Nankabirwa? For me, I'm comfortable. Yes, I don't know on her side. Yes, I don't want it to look like there is a war between us, because even when recently they gave members of Parliament 40 million for the previous work done for Tejejjusa, my name was excluded. Nyaketchho ategeezezza nga bwe yakola obwezzingire mu kibiina kya NRM era n'ategeeza nga bwe yasooka n'okujja ku nteekateeka eyakkiriza omukulembeze gw'eggwanga okwesimba mu kibiina nga tavuganyiziddwa oluvannyuma eyatwalibwa omubaka ow'Ekoboko Evelyn Anite. Nyaketchho agambye nti yakakibwa okuleka ekibiina kya NRM olw'abantu abadde bamuteeka ku bunkenke nga tebaweerezebwa bulungi. So I cannot pretend and continue pretending that it is business as usual. I continue clapping and singing Simba Natembea Mustuni. And I say, okay, we have supported, I brought sole candidature. It was my idea. I have now supported Tejejjusa at the expense of my people bashing me. And then the issues of my people, the small issue which has taken over 20-30 years, you cannot listen to me. Annyonnyodde embeera gy'ayiseemu okutwala akakiiko kano akatabadde kangu ng'ababaka abasingako obungi basajja abakyala babiri bokka. I used to ask myself that, really, I think the chief whip hates me. Why would she pick the most stubborn members of Parliament and throw them all on the ICT committee? But later on I realized and I appreciate her because it helped to shape the committee. That committee, I found it virtually dead. It was a committee with no name. Ategeeza nti mu kaseera kano anyigirizibwa ebitagambika era emirimu gye gitandise okusereba muno mwe muli n'ebyobusuubuzi byabadde atambuza nga batandise n'omussaako emisolo. Whatever I could be having now is also being targeted. URA went and forcefully changed my TIN number. All these things to follow and monitor my resources. But I cannot cry, I cannot complain. For me, I said this is a price I have to pay. Nyaketchho yafuna ekisanja kye ekyokubiri mu Parliament oluvannyuma lw'okuleka ekitundu kyakiikirira ekyotuke n'Aggetoro ng'eno yangula Godfrey Kanya ku Russell TV, nze Grace Girinya, Nelia Sajjabi, Omunyo.